Abalungi abali ku Bukedde TV eno programu emikolo n'embaga ekutusibwako buli Saturday ne Sunday sawa ziba 12 zennyene nange omuweereza wo Josephine Namakula mbantuusa okuwa ekyo kirungi kye weetaaga okulaba okunyumirwa wamu n'okuyiga kakati andaba buli wondaba mu Gomesi omanya naddala nga olunaku lwa Sunday remember shene ekutusibwako Saturday ne Sunday sawa ziba 12 zennyene naye buli wondaba mu Gomesi ku lwa Sunday manya nti Maria's Bridal yakikutemo. Maria's Bridal ayina engoye ennungi, ayina gomesi ennungi, gowns ennungi, ononya zababuuza, ononya mishanana, ononya changing dresses. Lwaki mukwano tewesiga Maria's Bridal? Abantu abatagenda ku disappointinga. Maria's Bridal bayina buli kika eky'olugoye ekirungi naddala ekikwatagana ku bya bridals. Mukwano beesige bali wali eri ku Room Street ku kizimbe kya City House opposite the Arcade ojja kubanga ate obafunira ddala bulungi nnyo. Olunaku olwaleero mukwano njagala okutegeeza nti omukolo gwe tukuleetedde ngenda kutuusaako abagole baffe omwami omusuubuzi omugagga w'omu kibuga Kampala omuntu w'abantu ate era ng'ameekinga ekintu kino okubanga akifuula official okunona omukyala gw'amaze naye emyaka 22 era ng'amuyinamu abaana 5 omukyala Max Nakidde. Omukolo guneno gwali Masaka Lwengo mu maka g'omwami omugenzi Bushana Francis ne mukyala we Nakito Reste ye mami eky'omukisa obulungi akyali mulamu. Omukolo yaliwo nagulaba nagunyumirwa byonna ku Bukedde TV. Essaawa eno nzikiriza nsooke nkutwala olabe abako ab'ensonga abaali bajjudde mu luggya abantu be baali batasuubira abako 2,000 nga togasseeko bano bantu bawaka wabula abako nga bo bali 2,000. Ekyo kikulaga nti omukolo gwe tukuleetedde gw'abantu gwa omukolo omwami Lawrence omuntu w'abantu. Njagala okutegeeza nti eno paati A era nga paati B nayo tugenda kubanga ate tugikutuusaako tujja kuba tukutegeeza olw'obunene bw'omukolo twagambye lwaki nedda katukulage paati B ne paati A. Essaawa eno nzikiriza sooke nkutwala olabe omukolo guneeno engeri abako ab'ensonga abagenyi abakulu engeri gye bayingiramu ekidaala nga woonyumirwa. Oli ku Bukedde TV programu emikolo n'embaga olunaku olwaleero lwa Sunday ngenda kuba nkutuusako omukolo gwa Nakidde Max ne mwami we Kyeyine Lawrence omusuubuzi w'omu kibuga Kampala omugagga w'omu Kampala eyakoze omukolo mukwano ogwatandise 2025. Omukolo gwe gwabadde mulungi nnyo. Kasooke ne entrance gye bakozesa nga bataddeko round ashes ezaavayo obulungi ennyo era ezaali mu kkala ya pink. Awo nno abantu bali bagenda okuyita ku flo baayalirirawo flo ya white wonna ne bateekawo Menira Walkway eyalabikira ddala obulungi ennyo. Bridal area bakozesa chandelier y'obuti etatera kutimbibwa ku balala era nga yali mu kkala ya white. Trash oba giyite ceiling bakozesa chandeliers ezaalabikira ddala obulungi ennyo era nga baatimbisa ebimuli ebiflowinga ebyali mu kkala ya forest green, pink, gold ne white. Wakati awo ku ceiling baateekawo screen yanyumisa nnyo era yasobola okusika terrace eyo okugirabisa okuba ng'eri unique ku z'abalala. Tubes
nazo baazigattamu zaali nnyingi kw'ossa crystals ezaasobola okuggyayo obulungi. Trash eno yali nnungi ddala. Table setup kwaliko crystal chandeliers, candelabra, charger plates ne glasses. Mpozi n'ebyokulya nga shortbreads, snacks ez'enjawulo, grapes byalabikira ddala bulungi. Olunaku olwaleero tugenda kubatuusaako paati A yaabwe era nga mukwano baasooka medical shoot omukyala Max ne Metron we kw'ossa abawala ababuuza baasooka medical shoot we batyo ne bafuna videos n'ebifaananyi ebyalabikira ddala obulungi ennyo mpozzi ne short video ey'omukyala omugole eyanyumira ddala bwe buno obuyimba bwe yayimba nga yeetegekera olunaku luno eno nga waalinze omwami Kyeyune ne banne abaali bamuwerekedde okutuuka mu kidaala. Medical shoot ye yali mu coffee brown and silver ate era n'ababuuza baali very smart. Mulimu abaali mu mishanana egya coffee brown and silver ne balabikira ddala bulungi nnyo, n'aba Gomez abaali mu silver nabo baavaayo bulungi. Yes, Mukadde TV program emikolo n'embaga era nga mukwano omukolo gwe tukuleetedde olunaku olwaleero mukolo munene ddala era nga interview yaffe esoose ya maama atuzaalira omulungi Maxi agenda okuba nga yanjula omwami we Lawrence olunaku olwaleero. Omukolo munene kuliko abantu ab'obuvunaanyizibwa, abantu ab'ebitiibwa, abasuubuzi bonna baaweddeyo. Mami, tusanyusa okulaba. Bannange nange nsanyuse nnyo balaba. Kutegeka. Bannange kitiibwa kya Mukama. Kitiibwa kya Mukama. Omwana Maxi mwana wakuna. Mwana wa. Yasoose okukola omukolo guno ogw'amaanyi mu ggwanga ŋŋambe nti lyonna. Mukama mulungi atuwa obulamu. Bannange mbaagala nnyo, abaana bange bonna mbaagala, naye Maxi kyatukoledde ne mwami we omwana wange ow'obulenzi bambi mbasabira bulamu, mbasabira Mukama bye bankoledde n'abaana baabwe babibakolere. Nsaba omumpeereyo obugambo bw'ayinza okutambulirako yadde ng'afumbye emyaka gy'abadde n'omwami we but by'ayinza okwongerezaako okwongera okunyweza obufumbo. Maxi oyo mwana mulungi, mwana mukakkamu, mwana wa mpisa, mwana ategeera okukola, mukyala muzadde ne mwami we. Maxi musibirira akantu kano ategeere bbaawe amwagale nga naye bw'amwagala kuba bambi amwagala ate naffe ffenna tumwagala
naye atwagala nnyo nga famire era atuyamba buli kimu. Entanda gye musibirira ategeere bbaawe, ategeere Katonda. Mukama abawa obulamu, naffe atuwa obulamu. Nsaba Mukama atwongere omukolo omulala mu maka gano. Mukama atuwa obulamu, abaana abalenzi, abawala, abazzukulu. Mukama atwongere omukolo nga guno. Mbasabira mikisa gyokka abaana n'abazzukulu. Obubaka obusembere Bukedde TV mami ogiraba nnyo? Njiraba nnyo. TV iri wale era emikolo njiraba neginyumira, naye Mukama nange agimpadde. Kitiibwa kya Mukama. Ngwagala nnyo era nali ngwegomba, naye Mukama agumpadde. Era nali naguwonga ewa Katonda nti gwomanyi byonna nabimukwasa. Kale mami toyanza. Oyo ye mami azaala omukyala era nga mukwano, omukolo gukyatambulira ddala mu maaso. Noonya kusenga ne taata. Byonna ogenda kubimanya Bukedde TV. Taata taliwa tuzalira omulungi omuwala, naye ate era omusika eyasikira era nga yagenda okuba nga atambulizibwako ensonga z'olunaku olwaleero. Tumuyina taata, amanya gaffe? Kakoda Francis. We musika? Nze musika wa Muzeeyi Bukyana. Taata atuzaalira omugole. Bannange tusanyusa obbalaba. Bubaka ki bw'oyinza okuwa abagole baffe olunaku olwaleero? Sanyu lyerere era mbaagaliza birungi byereere. Kyensinga okwesunga ku lunaku olwaleero kwe kulaba mukoddomi wange mu bitiibwa okumuzaala. Kuba bulijjo kinnuma naye yeebala ddala kuba akituukirizza. Nnyabo ne mwannyinaze ayongere okumukwano gwamulaga babeere ba mukwano. Batukulembeza omusajja Kizito w'Emmamba weewaawo, ne munywanyi we Nkato w'Enseenene weewaawo, mukulu gw'onooteeka gwe nnaayisa. bwe mubanga mukulembeza Kizito w'Emmamba Essebo eyo ensonga erabika yasimba, essebo erabika ya muggondo. Kale nange sijja kuluyisaayo, nja kusaba amagiko kakupeera entambula wamu n'olugabe Mukiibi ng'akuwerekeddeko. kubanga be balina jjajjaabwe omulungi gwe bayita Mubema. Kale okubanga weekutule buli Essebo otumya enfuuzi kwennyanja kubanga oyisanga yennyanja dda. oweewa era ng'abako baali basimbye layini. Akageri ke kiri nti baali bangi nnyo. Abaana ab'obuwala abasawo batandika okubagema era buli kimu ne bakitambuza nga we kirina okubeera. Era amaze okufuna empiso ng'agyekubye ffe tubalinaako okuzibu tubala. Linnya ki tuba tukozesa
nungi okutuwa essuubi mu maka gano era kitazze tusuubira. Amina. Abasawo bali mu Coffee Brown emishanana gyabwe nga balabikidde ddala bulungi nnyo ne Sova babategekera ddala bulungi. Njagala mutuwulire embeera abagenyi basaze bali bati bonna balamu abange twekumira engalo ez'amaanyi. bonna bali mu mbeera nnungi tamira ku musaze mu mbeera yonna eralikiriza ekitanda kiriro ddawo tugenda kukola bweruti saagadde katulaberuti selekta bwabanga omukuka ena kyangambira balaba nga basawo zikiriza ate bazzeeyo. Tusanyuse nnyo okubalaba. Omuntu buli omu kye yasoma agwana akitwale. Bwe muba mwasoma busawo bubwo mutandika okwongera okubuka. Kwata akasawo okubukire ddala. Kwata akasawo okubuke. Oluvannyuma lw'abasawo baffe okutegeeza ensonga ezo ku luuyi lw'omukyala bw'atyo omuyimbi Shizen Becky nga n'abaana abalala tebannajja kubuuza yayingirawo era nga ye muyimbi eyaggulawo omukolo guno eno. Omukolo guno eno munene Justin no eno paati E ne paati B tugenda kuba tutikutuusaako wano ku Bukedde TV. Justin no mukolo munene. Becky Linda ko katona bakiba abemechunda tumukubira engalo ez'amaanyi. Becky soko obuuza ku bagenyi emiseke ekikumi zokka. Balansizaako basabule bannyabo. Amiina. Amanya gange bamuyita Shizen Becky. Mwebale kunjagala nakumpagira. Kakati oyo ennyini awo soko oddewo wansi. Tuyina betuwulira mu nvuuvuumo. Essebo. Njagala bintu b'emicundo tebabeera Kampala babitegeera okuva n'olwaleero. Omanya ono ye mukyala eka mu ggwanga Uganda twali tumumanyidde mu bintu bibiri. Buli omwaka wataba lubuto aba ayonsa. Kati yavuddewo omusajja. Njagala otubulire betuwulira bituufu oba kiki ekyatuuka otukakase ku ddakiika emu. Becky, twagala wulira ddoboozi lyo. Basaba ne bannyabo. Nkyogedde bulagano ddene. Kiddemu. Yansakata emiggo n'engweri. Naye nga bituufu.
eradde nnyo 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 bulungi bannaffe ekkubo tuliiseemu bulungi kolasi atuukira ddala wa mpeeraako n'omulenzi omu ate naye alamuse mpeera oyo owokusatu okuva oyo oyo sooka olamuse ku bagenyi baffe nkale munnaffe eradde nnyo 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 ab'emikyonna tukube engalo ez'amaanyi n'akalulu ate era waliwo munywanyi wange Ntale pulezidenti wa Uteya ate nga mwana nzaalwa yeno mikyunda era bw'olaba ekikoofiira omanya bumanya nti ekikoofiira kijja 2026 tukube engalo za Ntale era nalabikirawo nti si yebeguze engeri gyabidda walinga nga basentabulako mbakuukamu ajjako yegendereza simanyi nembaasa ziriko accountability azigabanga azagala nnyo omugagga yazze olowooza wowakemu embiri abakusaze nnyo abakuyiseeko ate si kumuyitako wano twagala ttiimu y'omupiira eve wano nga tesobola kukubika oyo ye golokipa n'oyo ajja kukwata katulabe ebituufu wano nowoolabire abaana abanaabeera mupiira mamuyonga goola agyetegekera nnyo waliwo gwenniiza ate yaddako tunaalaba bwagwakava awo nowoolabira ti ttiimu yeeno tejja kukubika era tesoboke kakati awo kakati omupiira baba bakamubake oba basamba musambe kulira ttiimu y'abakyala mu kubaka naawe okulira ey'abakyala mu kubaka okulira ey'abawala mu kubaka mweyongereyo n'okubaka ati ate abasigadde obatunuulira nga bwe bagwa walala nnyo engeri y'okuba omuziki ono asibye akaviiri afaanana okugusabula kwata headsets okuba enguliko mpaka maama webalikuuma akaviiri ka kika kyawe mukulu njagala kubuuza kati akaviiri kwoli asooka eri kebayitaani kekano ka dragoni ate waffe bakayita bulala kamulengejja naye nno bwe bibanga bwe bityo nga bonna baana baawano olwaleero lwakuba nguliko mugagga yasazeewo n'agamba nti buli muntu anaakuba omuziki guno ojja kuwulirira mu matu essebo si kulalula. Ababuuza bali very smart and organized.
njagala okutegeeza nti omukolo guno gwali muteeketeeke nnyo. Okimanyi nti abaana abawaka ababuuza baafunanga zi radio abamu zi paasi ebirabo ebyo eby'amaanyi. Era ekimu ku kyafuula omukolo guno bingi byali unique but ne kino mwekiri kuba tekitera kusangika muko wa nsonga kugaba bintu ng'ebyo ku baana ab'ewaka. Omwami n'omukyala Kiyemba oyo be badirekita ba Moonlight. Kasita okwata ku Salama Road n'olaba Moonlight omanya y'omugagga omukyala. Kati mukulu Kiyemba omukyala yanagaba ababakyala banna bamwani. Abana bange temweteka kukyala musumba wali. Eyo y'embooko ye, eyo y'enswanyi. Selector, Mr. Black. President Museveni akolata anti kasitala n'abantu nga bazze 10-15 nga bagamba mwekolemu ssako obuyambi abuteeka wano mu kisawo n'amutwalira omuntu omu afaafagane n'essako eyo okukwata ssako yammwe eyinga gwe nkwanjulira ye John Sembijja director wa SJ Complex Makindi wamu n'omukyala Oh no.
engalo za kipebi ekyo era ekyalo ekyo bwe kyali kitandika okuwandiika kyayita mu bbaluwa ne kiwandiikira Ssenga Kayobya Kyami Wabiri Balungi Nsiiti ow'omunyumba eno tuyekubira engalabe wange era nga muto wange oli yalinze mukulu bamuggyeyo gyali era gyatudde Ssenga abalaga olulenzi olutuufu oluva mu b'ennyonyi. Amina. Wanji mukwano. How are you? I'm fine. How are you? Kunyuma. Ojikakasa. Kwampa kalulu. Banange, mubonna lwaki omuwala yalonze gwe? Tuli ba mukwano. Nga mukwano gwange. Era omwana oyo Max yakuzibwa mu Katonda. Yesiga nnyo Katonda n'omwami we atya Katonda. Tusaba Mukama nti bajja kubeera successful yennyabo. Kakati omwami omuwa bugambo ki? Omwami oyo simanyiza wali ng'omugjayo. Nze nga mmugjayo. Nesunze obugambo bwe muwa mugamba nti otutte omuntu omutuufu, otutte mukwano gwo, ajja kulabirira ate nawe nsaba omulabirire. Nemanyi tajja tuswaza. Ngenda kubuuza ekibuuzo kino abagenyi abo bakimanyi nti yabamanyiiko era ye yabalagirira yabakajjawo wansi. Essebo mwennyinaze oyo omulaba akozerwa mukolo guno abadde munene okusingako awo era bwekuba nti yabamanyiiko ensonga zino nange nzimanyi oba badde yeetaleetakera. Tolaba akamwenyo mwannyinaze lamusa ku bagenyi bo ate omala otubuulire. Nkale Bassenga abalungi era dde nnyo Ssenga ekkubo tuliise bulungi wetulagirira bulungi naffe akajanja katuyinze njagala kulumba Ssenga gwe kwata ensawo y'ebirala ebirimu eby'abasenga ebirungi twebaze Ssenga okututegeera n'okutumanya. Munnange Ssenga omulenzi akutumidde nnyo n'agamba kana akuweereza katambaala bw'onoosiimuula ku munye bw'otyo obulungi ogenda mulengera obulungi bw'atudde ate era n'akwongera n'ensawo eno n'agamba oba osobola weepakira omwo ne weetwala. Ssenga tulabira wa Ssenga Nakiviiri Mukama nga atuwadde omukisa mpeerereza ate Ssenga Kaviiri yenna Ssenga Ssenga oli otya bannange nga tusanyuse nnyo okubalaba kaakati Ssenga emiziki gyonna egya Magikoke atudde wali agenda gikubanga gisinziira muno olyoka olumbe wali Luboyi bawola kyotukoze obuzizaayo kola dwiru ne Bassenga bano abasigadde balina okukuba enguliko endirimbo Ssenga ndakuwaaye. Ssenga ow'ensonga ataanya ensonga z'omwana omuwala wano mu Buganda era nga ye yasengeka ensonga z'omukyala omulungi The Brown Beauty afumbye emyaka 22 ng'alina omwami we era nga mulinamu abaana 5 omukyala Jude figure 8 brown in color. Yeah, the beautiful Max Nakide mukwano omuyimbi Papa Mr. Semakula Ssenga ow'ensonga we yali agenda kujjayo omwami wa Max
era ye yakulemberamu ng'anoonya omwami paka we yamuleeta era n'atuuzibwa watyo Ssenga n'amwanjula eri abantu nti ono ye mwami wange ku lwa muwala wange Nakidde Max. Akalulu akasinga mu kakubiri Ssenga esirabangako Ssenga alina vibe ng'ono omukubiri obugalo Ssenga byokoze mukolo deta ne bosanga omusana gweggamye deta endala eyo ya musana eno ya nkuba deta endala eno ya mukyala ono ye JJ Brian oyo ye mukyala gwe yakima emayuge ebusoga omukolo gwali gw'amaanyi munsimbulire mu bitiibwa n'owasempejja naye mboko yennyini ne mukyala Ssewakiyanga omubwati
naye siwa kiryanga yakubaka embooko byaddali Sandra Dani. bawulira bakuwulire n'amayumba gye bali nabo bawulira bakulaba nabo bakulaba ono ye mwami waffe nze ne muwala wange naye nga wa muwala wange nakidde Maxi abewange tukube engalo z'omwana selekta mwanyinaze wenyini awo njagala babaddeko obulambe akalaga ennamba y'abantu nga bazze abamwerekeddeko kamugjeeko yoyo omwana atavuddeyo okula omwana waffe legera boyi mwanyinaze ekyamazima njagala otukakase tuyogolesi tumwijjiddeeyo nga gwo njagala otuka ekipayopayo kiyumba anagwa paka namayumba atojje nga ne Max omulesi selekta Njagala okwebaza gwe wenna awaddeyo obudde bwo ku Bukeerere TV ng'olindidde puroguramu eno okuva etwatandise paka wetugiwonzise. Nkutegeeza nti ebeerawo buli lwa Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini. Nange omuweereza wa Josephine Namakula naye nga mukwano mbayozaayoza abagole baffe ab'olunaku olwaleero. Eyo yeebadde paati A naye paati B tugenda kugikuleetera. Omukolo guno eno gwali mulungi nnyo okuviira ddala ku nnyambala y'omugole, essanyu, vibe bagwetegekera ekimala. Obadde okimanyi nti mu paati B tugenda kukuleetera omukyala bamugabira n'emmotoka ekika ekya hybrid love 4 ennene eziriko ezoogerwako. Omwami Lawrence teyakoma ku ekyo, yajjuza oluggya lw'omukyala Nakitu Rest n'omwami omugenzi Francis. Omukolo guno eno bannange saagala ogusubwe. Tugenda kuba tubatuusaako paati B, promo ejja kuba eragibwa era tujja kuba tubategeeza ddi weegenda okubanga mukwano ate eragibwa. Tubaagaliza ekisinga, weebale kufumba, weebale kwagala mwami wo n'omwami yeebale kwagala. Nga sinnakusiibula nkutegeeza nti abeera Maria's Bridal. Maria's Bridal kyekyokuddibwamu kyo eri omukyala yenna ayagala okulabika obulungi, oyagala kwambala gomesi nnungi, gawuni nnungi, onoonya omushanana, onoonya dress, onoonya changing, mukwano olinda ki? Maria's Bridal kyekyokuddibwamu kyo. Omanyi kyekitegeeza ng'omukolo gwo bakubuuza oyambaziddwa ni ng'oyambaziddwa Maria's Bridal oli ku kigwe. Agenda obukinge nga bukyali dduka buddusi wali eri mu town ku kizimbe kya City House opposite the Arcade. Ajja kwambaza olabike bulungi ate era ofune ekyo kye weetaaga. Ekirooto kyo ng'oyambazibwa Maria's Bridal kituukirize ku lunaku olwaleero ng'omukubidde obuukirize osobola okwogera naye ebisingawo. Kuba ennamba eri wansi awo era akantu weekali nti Maria's Bridal mukubire musobola okuteesaganya. Omulungi endaba nkutegeeza nti abali ku mukolo bakama exotic ushers ffe tusinga mu asharinga ku mikolo. Sigenda kwogera bingi, just enamba gikope wansi awo. Tuddemu Saturday ejja obudde bwe bumu essaawa ziba 12 zennyini. Gwatannakitegeera nti buli lwa Saturday tulaga emikolo gyaffe ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini. Nange Josephine Namakula abasinga gamanyi nga kama ozi mba ntuuse okuwa ekyo kye weetaaga okulaba n'okunyumirwa. Tuddemu Saturday lunaku wiiki ejja mweraba.